Ochalaba okwanjula n'embaga. Mukane bali kwera ngale mukaba Delta TV tukole tuli wano bukerere era nga wetuze okulaba omukolo gwaffe ogw'okwanjula ogw'abaagala n'abeesa ne bwedda bali eri mu kidala nga beekuba ebifaananyi ng'abanyumye. Omukyala yambadde engoye ennungi ennyo n'omwami naye azze nga tasaaga asitudde abantu asitudde ebintu. Yonna wano mugagga oba omulaba mugagga muto sibye tannesewo gyendi nyawo sibye tanno nyawo mujebale kale nnyabo nawe nsanyusa okulabako kwaniriza nnyo ku mukolo gwaffe guno tukwebaza kuba oguweeseza ekitiibwa era Mukama akuwere ddala omukisa. Amiina. Nakuta abagole 2 naye mmwe mulina essanyu temulabika stress mukikoze mutya ssebo. Kisa kya Katonda kyokka twagala tebibadde byangu naye Katonda atuwadde ekisa n'atuwa obugabirizi n'okwagala nako nga weekuli ate awali Katonda tewali kigaana mu byonna. Kituufu. Amiina. Tweyanjulireko mu bitiibwa byo byonna obwedda abantu bagamba nyoyo okuva eri nno seeta nga baboogerako. Amanya agange nze Mpalanyi Moses. Ndi mwana nzaala ya wano Mukono era Mukama mwebaza nti omuntu wange yamunfunira wano Mukono. Ekyo kikulu nnyo ate nebaza Mukama nti ampadde mukwano gwange kuba twakula ffenna. Tutte kalomenti. Mwasoma mwenna oba mwali ku kyalo kyekimu? Twakolera mu Sunday school emu. Sunday school ya church ki? Truvine Church Mukono. Mwena nga muli mu church choir oba kwegamba yawukanamuko buli omu n'abula ku munne? Mukama abadde atuwadde ekisa nti twebadde nga kumpi kale okusoma we kubeerawo nga tuyinza okwebulaŋŋanako naye ne tuddiŋŋana naye ng'ate tuli ba mikwano naye nga tetumanyi Mukama kyatutegekedde mu maaso awo era twagala omwebaza nti wano watutuusizza kati era tulaga mukakase biki by'omupulaningira mu maaso. Omukyala oyo njagala omusuubiza omulungi oyo omulungi wo nti nja kubeera mulungi gyendi nja mukuma bulungi n'ekisinga mu byonna njawesa Mukama ekitiibwa nga Mukama ye mubeezi wange nja mwagala. Mugambe nja kwagala gwe nalugwa prosi baby baby yomuyita nja kwagala mukwano niwasevinga ne musimu siri ya baby galo ala nnyo mulungi wange nkwagala nnyo ono nsonyi wasimayo bulungi kuyimba tunayimba kasa yategese. Amiina naye nze nkwagaliza kayimba ka Rema manyi obwagala nnyo naye era bwe nkwagaliza bwonna obuyimba bw'omukwano. Where is the be with you? I wanna be with you forever and ever. Nalo Sebatika bataka nantatungwa kumukolo kwali kulirenganiza amanyi n'akalulu mukulu wange tegeze iye jate nno ekisanyusa ennyo kiddadi waabeera ne mami abeerawo Silvia Najjinda Sajja kabaka wangale agundegunde taata neewunyiza bwe njogedde ku mami Silvia nanterako simayiro kyogamba amwenyeza gwe leka naawe nange bambi nanga mwenyereza sebo omuko tukwasa enkoko eno nga nkusaba ompemu annyoko anfumbire yamukuuma bulungi. Amin. Nyweza wegendereza eyagula musegedde emukwasa obulungi ekkanzu ye bajja mugamba bw'ate enkoko yagira neggwawo mwere ku ssente enkalu soke ekintu kyangu nnyo vaayo kinsanyusiza nnyo okulaba ng'akikoze era nagamba nja kubeerawo. Twebaza Katonda olwa buli kimu
buli kimu twebaza Katonda yebale na kusalawo ate nalonda omukyala nga kyekyo bannange printing nawe ogirabye togirabye kakati mweka high five omwana akikoze kale okutwaliza wamu twebaza n'olwa famire gitukuliddemu twebaza Katonda olwa famire yaffe tuli balokole batukuzizza mu nkuza entuufu Mukano teva ku Delta TV tukale Charitas by the World bebankoze kembiri ne makeup no kunyambaza gomeseno asitudde abantu nkagala nnyo akalaga tukusibidde wano okutuuka lwennaku nona ennaku z'omwezi nga 23 wa wiiki ejja okuba empeta ebyenda bikwetokoze okuva na leero ze big daddy wo ogobyeko bukawawa n'empeta ali no ate mukumukkiriza ntandikalaga keya mugyewo omwana w'abandi muyinza okuwona ku babbamu nakwita Salongo twakuwa muyite pamuyo wakasausi kakati tata nja kusaba serious tata bwanji mukole ku speed batwala jacket singo obunene temugenda kweriisa iya abasazesaze keeki mukole ku nsonga za prose kuba ayagala kuddayo abasazesaze keeki prose muwe esowaani endala tata ngenda ku mwana w'abandi mukwateko mu nsingo mpona mpona nebaza mukama olw'okulyaffe ekyaleero nebaza mukama olwaleero kali balamu nkola egigenda mukwano my gift of love kwagala nnyo mukwano kusaba okikuume mukwano okyagale kasula ensojja jamu akajanja obadde okyalina byomugamba aganaze ebirala kusaba olyengako mpolampola
couple of stars. Katonda wange njagala okuyimusa ababiri bano mu mikono gyo, Moses wamu ne Prosi. Bakyalina ekiseera ekisigaddeyo okutuusa ku lunaku olw'embaga. Kyenva mbasabira obukuumi bwo mu linnya erya Yesu. Tubannyika mu musaayi gw'omwana wo Yesu ogwayika ku musaalaba e Gologoosa nga tulangirira titeri kabi konna Kale mukwano programu yaffe bwetebewedde nga tugamba nawe osobola okubukinga ku simu yaffe bwera atusubiddwa osobola okulaba repeat yaffe ku Monday oba notulaba ku YouTube Sharita Show werako programs bbiri kuliko okwanjula n'embaga kuliko ne mami eyakolamu era nga tukyagenda maaso ne programu eyo nga wabeera oyina ne mami yenayina gw'omanyi omukyala gw'olabye nga zaatoba kuva wansi mpaka kati watuuse osobola otuweereza ennamba ye ne tujja ne tumukyalira n'atuyimiza olugendo lwe olw'eno asobola okubeera nga azzaamu abakyala balala amaanyi nabo bafuukeeko nga ye programu ya mami eyakolamu programu yammwe ye twagala kulaga nti nno nawe okisobola era kyoli kituzaamu essuubi. We are so proud of you. Mubatuweereze abakyala temutya tomanye ebigambo byo bisobola okuyambako omukyalo omulala. Kakati no bamita Sharita eno yo yakwanjula n'ambaga ffe tubeera celebratinga buli dakiika wondabira wonna manya kukusanyuka tusanyuka mu mami yakola mu lugendo lwaffe ate ne tusanyuka nga tutuuse ku bufumbo. Congratulations Moses ne Prosi, congratulations ne Doreen n'omwami wo mwe bali kuleeta mikolo ku Delta TV tukole ekyasinze okulaga obulungi emikolo. Bw'oba teyagala stress kutegeka mukolo gwo jangu ku Sharita's Bridal World. Tulina saluni ekola ku bagole, tulina gowns ne changing dresses, tulina gomesi, video n'ebifaananyi, keeki, decoration byonna obisanga mu kifo kimu kubanga it's a bridal supermarket. Okitegedde mukwano, it's a bridal supermarket. Jangu mukwano oba bw'oba oyagala okuwummulako n'okukola retreat, birthday party, conferences byonna genda ku Malakai Ecology waliwo n'ekyennyanja n'okuwummula sawuna byonna campfire Malakai ekitende yakabinyo Malakai Ecology bw'oba obeera. Yenze Sharita mazima wanvu atakumira mpera ku nkumire nkwagala nnyo mukwano bali kubeera ng'ompagira mwaka ku mwaka nkulindiridde ng'ojja ku Sharita's Bridal World namwe abagala okusoma enviiri tutandikira ku mitwalo 10 sawa yonna tuggulawo. Bye bye. Ha ha ha. Ndaira sirimba leero bino by'enjogera bya ku mwoyo tobola omutima gwange munda ekukubira nze ne kuntujja omukwano leero njagala otegere nti wampamba wotoli